Kakati waliwo enteekateeka eyavujjirirwa gavumenti ensimbi eri abakugu mu by'ettaka okuva mu Yunivasite Makerere okunoonyereza ku ttaka mu districts okuli Mukono, Buyikwe ne Wakiso. Enfulumye ng'eraga nti ettaka erisinga mu bitundu bino likaddiye nnyo era terikyasobola kubalako mmere. Abakugu bano olw'ensonga eno bawadde abalimi amagezi okwettanira okukozesa ebijimusa bwe baba nga balina ebiruubirirwa eby'okwongera ku makungula gaabwe. Abakugu mu by'ettaka okuva mu Yunivasite Makerere bafulumiza alipoota gye bakoze oluvannyuma lw'okumala ebbanga nga beekenneenya ettaka mu disitulikiti okuli Mukono, Buyikwe ne Wakiso. Bano okusinga batunuulidde ebitundu omulimi bw'ennyo ebitooke nga bakizudde nti ettaka likaddiye nnyo ekiviiriddeko ebirime ebisimbibwa ensangi zino okuba nga tebikyadda bulungi. Dr. Patrick Musinguzi nga yakulembeddemu okunoonyereza kuno ategeeza nga bavujjiriddwa gavumenti ya Uganda okulaba nga bayambako abalimi obutakoma ku kukebera bukebezi ttaka wabula balage n'ebijimusa ebyetaagisa okuliza obuggya. Abalimi abalima amatooke ne tubatuukako ne twogeramu nabo ne tusampolinga ettaka lyabwe ne tissues oba plant tissue naye ne tuzisampolinga nga twagala kumanya embeera eri etya tuyambeko abalimi obubagaidinga mu inputs oba mu fertilizers balina okukozesa. Musinguzi agamba nti ebijimusa okuli nitrogen, phosphorus, potassium ne carbon bye byetaagisa ennyo mu nnimiro z'ebitooke ng'ebipimo byawukana okusinziira ku lusuku bwe luba lwenkana. Phosphorus ekyo kimanyiddwa mu Uganda yonna nti no phosphorus yaffe ebadde bubi nnyo nnyo mu mataka gaffe na wano phosphorus ebadde bubi nnyo nnyo eri wansi levels recommendinga mu kulima phosphorus ate ne potassium we twatestinga nayo ate yagenda nnyo wansi. Okwogera bino abadde n'abakugu abalala okuva e Makerere nga basomesa abalimi, abalimisa n'abakugu ab'enjawulo mu by'obulimi okuva mu disitulikiti ezaakolebwamu okunoonyereza kuno nga babadde ku kitebe ky'eggombolola e Nakisunga. Abalimi abatalina bulungi nsimbi balagiddwa okufuba okubika ennimiro zaabwe okukozesa nakavundira, evvu, olusennyente nga bino nabyo bisobola okuyambako. Kakati wano nga ekifo tukibaddemu tulikomendinga naddala abalimi ba wano balina okuzuukuka bateekemu amaanyi nnyo mu kubuildinga carbon y'ettaka lino. Profesa Julius Zaake ng'ono mukugu mu sayansi w'ettaka naye yeetabye mu nteekateeka eno ng'agamba nti yadde waliwo kaweefube okula ebijimusa bya nakavundira abalimi tebabyettanidde nnyo so ng'ate byo biri ku ssente ntono obutafaananako ebyo ebikolere mu fakitole. Bw'oba otambula mu luguudo n'olaba ku mbalama z'enguudo olabira ddala nga ebintu byaffe bizze wansi. Obutooke bwonna bufuuse bumyukirivu n'emmwanyi bwe butyo. Omu ku balimi Bengo Kayemba ategeeza nti gavumenti kyekiseera bwe bwewa abalimi ensukusa oba endokwa z'emmwanyi babaweereko ebijimusa kibayamba okwongera ku makungula gaabwe. Ebadde ensobi okugaba ebitooke nga tebongerezaako kantu. Ebitooke byandibadde bigabwa ne bateekako ne ka package at least akasooka. Henry Nsubuga yakusakidde eggulire lino.